Florence Nabakoza ono gw'olaba akulukusa amaziga ye muka Shafiq Wangolo omu ku Bannayuganda yawambibwa mu Desemba omwaka 2022. Tumusanze Wakiso gy'apangisa mu nyiike y'ekitalo. Nabakoza anyumya engeri amawulire g'okuwambibwa kwa bba gye gamutuukako. Nali ndi waka zali ssaawa 9. Omukozi we yali amuvugirako emmotoka najja n'aŋŋamba mukama waffe bamututte. Nemubuuza bamututte batya. N'aŋŋamba tubadde tuli awo ne wajja emmotoka za drone zaali 3. N'akalala akatini nga kaliko ebipande bya muzeeyi. Bali batimba ebipande bya muzeeyi. Tibali batimba ebipande bya muzeeyi yali ku mobile money nga ajjayo ssente. Kati owa mobile money n'abagamba temuteeka bifaananyi ku kayumba kange. Ko ye n'abagamba oli bw'abaga temuteeka posta kayumba ke lwaki mubeera mugiteekako. Wangolo bamwambira Nansana mu Kyebando. Tezo drone ezaaliwo ne muvaamu abasirikale naye mbu baali muleeya ne bamukuba. Wabaga bamukuba emiggo 3 ku mutwe bamutwala yatisa omutwe nga buli wamu wavaamu omusaayi. Okuva olwo tetumulabangako kati agenda myaka 3. Bamutwala nina olubuto kati omwana agenda kuweza myaka 3. Tetumulabangako tetumanyi waali n'essaawa ya leero tetumanyi gye baabateeka. Ono amaziga gamuyiseemu ng'anyumya nti kati abantu bamuyita nnamwandu so nga bba yawambibwa buwambibwa. Era ebyo boogera mbu simanyi mbu abantu tulimba. Waliwo ne bagamba mbu Kyagulanyi yagenda n'akuŋŋaanya bannamwandu n'abaleeta ku mawulire mbu ffe twogere ffe tetuli bannamwandu babba baffe baabatwala. Bye twogera bituufu balekerawo tuyita bannamwandu nga be batufuula bannamwandu. Yombako omukyalo wa disitulikiti wa Kiso Betty Etho Nalwima agambye nti okubanja abawambe kwa kugenda mu maaso okutuuka nga gavumenti eyanukudde. Anye nti ffe abakiise mwaweereza mu Paaliyamenti ya Uganda ensonga tuziriko n'ate kuzibaako tetwaga mugabe bannaye nga ffe tukiguddeko mujje tukwatire wamu bino ebintu tubikyusize wamu tulabe nga Uganda ya ssanyu Uganda ya mirembe tetugenda kusirika paka nga biteredde era nyabo tukutegeeza tugenda kusirika paka omwami ng'akomyewo. Mubadde mubiwulira n'ennaku ezo akakiiko k'eddembe ly'obuntu nga kagamba nti fayiro bagenda ziggalawo naye fayiro baziggalawo ng'abantu bannaba kulabika. In fact abamu ku bakungu ba gavumenti nga bagamba n'okugamba nti abantu abo tebaliiyo. Abalanga bagamba nti abantu baddayo mu bitundu byabwe. Ne twagala tutuukire ddala ku buli bantu abaabuzibwako abantu baabwe. Ensi yonna ekitegeere ng'omukyala mumulaba akubuulidde biki ebyaliwo era omwami we taliiwo wano yatwalibwa taddanga. Nabakoza naye akkaatiriza nti ensonga za bba tazivangako ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu bwe kagamba. Si kibagambangako era sikifulumyangako mu kamwa kange. Ate nga lwaki mbeera nzivaako ng'ate omuntu tukyamunoonya tetunnaba kumulaba. Ye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Mathias Mpuuga akuutidde buli munnayuganda ayagala obutebenkevu okwenyigira obutereevu mu kubanja abantu bano 18 n'okuwa amawulire bwabeerawo abalala ababuzibwawo. Tugenda tulondoola buli kawonvu ani yamanya ki ekyakolebwa drone ezaamutwala abali batumba ebifaananyi byose ebya muzeeyi ekifaananyi ekyamusajja omukulu gwe bayita muzeeyi nga yabuzaawo abantu ku kyalo. Kiba kitegeeza nti oyo bwebanga ddala nsolo eba yalwala amakiro muzeeyi ng'ate gwe oli abaana tubasaba mutambulire wamu nga twali kweyawulamu okubanja abantu baffe. Buli muntu wa gavumenti gwe mulabako yonna gye muli oba ku ddwa oba ku Juma prayers oba muki mumubuuze nti oyimiriddewa ku nsonga zino. Tembaleka kuyinaayina kubanga tubajja kuba tuzimbye oluwenda olw'abantu okubuzaawo abantu baffe ne tusirika.